ETV Uganda Award XP representing. Thank you so much for watching. Kansubire musibye bulungi olunaku lubatambulidde bulungi. Today is a Monday, naku z'omwezi 24 omwezi ogwa January tugutwaliriza. Era we tunatukira ku lunaku lw'omukaaga omwezi guno gujja kubanga guweddeko. Olwaleero amawulire tukedde n'amawulire ag'ennaku ag'omuwagizi wa People Power Rita Nabukenya emmotoka ya poliisi gwe yakoonye n'afa. Poliisi yavuddeyo n'eyogera ku nsonga eyo. Muwala oyo ng'agamba nti emmotoka ya poliisi yamukonye ku ssaawa nga 2 wabula nga mu statement ya poliisi bagamba nti owa boda kwa yabadde agezaako okuyisa emmotoka ya poliisi. Kakati mu kuyisa ndowooza n'asangayo emmotoka endala, kati awo accident n'ebeerawo. Wabaddewo bingi ebibadde olunaku lwaleero. Bweni yasose mu kkooti ku musango gwa OTT, oluvannyuma omusango ne bagwongezaayo. Bwe yavuddeyo babadde balina okuba ne consultation meeting wali ku Popo mu Ndeeba, wabula nga kino tekisobose. Poliisi bakubyemu omukka ogubalagala tiyagaasi, abantu ne bawuna ebibabo. Era mu mbeera eyo n'amawulire g'omuwala ono okufuna obuzibu okufa awegajjidde. Bingi ebigenze mu maaso, wabula nga bamaze okukakasa bino byonna abooluganda aba People Power abeeye ku ggwanika e Mulago, kubanga muwala ono poliisi bwemaze omukoona bagezezzaako. Poliisi yennyini emmotoka ya poliisi emukoonye emuddusiza mu ddwaliro e Mulago, wabula nga tebasobodde kutaasa bulamu bwe. Oluvannyuma n'akonfamingibwa nti afudde, era nga abafamire ye n'aba People Power bagenze ku ddwaliro e Mulago. Era nga wetwogerera eddakiika ntono nnyo babadde famire bakagikwasa omulambo gw'omugenzi Rita Nabukenya. May her soul rest in peace. So ngeyo yembeera eriwo, naye nga twagala okujjukiza bannayuganda nti kyonna kyowagira muwagire, mubeere bakakkamu, mukuume eddembe, wabula nga wakyaliwo era embeera. Omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi abaddeyo, naye nga poliisi tekkiriza ate ba People Power kutambulira mu ambulance akawungeezi kano we baweeredde omulambo guno, ng'ebagamba nti nno batambule bokka n'omulambo ambulance egende yokka. So wetujidde ku mpewo nga wakyaliwo controversy, nga bali aba People Power bagala genda na muntu waabwe n'abooluganda bonna bagende mulundi gumu. Security badde ekyali y'amaanyi awo e Mulago olw'embeera eyo. Tugenda kubanga tukutuusaako mpola mpola omugenzi gye n'aba mututte yonna. We gonna be with you. Tugenda kubanga tutambula ne story no mpola mpola tubatuuseko byonna abyo musinga okwagala. Mwe balina okwekumira ku mukutu ETV Uganda. Award XP is my name. Aaron Bobo Eva on camera abeerawo n'akikwasaganya mpola mpola. So tubasuubiza birungi byereere. We are live in our new studios. Tuli mu studio, tetukyakolera mu miti mu bisiikirize, kati tukolera live mu studio. Everything is good. Buli kimu kitambula bulungi nnyo. Mwebale nnyo kutuwagira 2020 more fire. Tubasuubiza bingi nnyo. Waliwo ne channel yaffe empya bagita The Lounge. So I call upon you guys mugendeyo musubscribing channel bagita The Lounge. Ojja kusanga kaya abawala ababalagavu abalungi ennyo, abawala bali abalagirwa balina ekipya kye bakuleetedde. Ngenda kubanga mbateerawo ne link yawo mu wansi awo, ngenda kubateerawo link eya channel yaffe empya The Lounge. Mubeere nga musubscribinga, mubeere nga mweyongera okunyumirwa. 2020 tubasuubiza birungi byereere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I love you guys.